bagambe mwabi kwaso omuntu ebyo biriho omusajja tomwanika endiga zijja kufuza buusa tugenda mu kalulu akajjula emivuyo gyonna gye mwalaba aweva nga tukawangula era nga tebatulangirira netugamba katukireete ne ku leve eddako tuveewo nga n'ekitongole essiga eddamu zonna tulitegeezezza ensi engeri gye likolamu kati mu bano bonna be mulaba tewali ali surprised ku kyonna ekinaava mu kkooti wano kubanga ffe twajja tukimanyi tudiringa n'abantu abatategeerekeka wabaddewo application gye bateekayo omwali naffe twajjanga ennaku z'omwezi 3 nga bataddeyo application twasavinga obudde bugenze gye tubadde tuwulira simanyi mwogedde ne balooya naye mubaddemu balooya abadde boogera oba nze ntera nnyo okwogera binene naye ngaekituufu kiri nti twafayiringa ng'obudde bukyali netusavinga ng'obudde bukyali osinziira ku sitampu ya registra wa kkooti era nga kyemuma kibandisobodde kusavinga dokumenti yonna ku baano nga registra tannabajja emimusinga tukimanyi bulungi nga singa tubadde mu nsi ziri ezitaliimu obunyakuzinga e Uganda eyo yandibadde application eyandibadde eggwa mu ddakiika 3 neggwa ne tuvaayo ne ruling naye batugambye tukomewo ng'ennaku z'omwezi 14 tubategeezera tubasaba mujje mubeerewo tulabe ebinaagenda mu maaso k'olululabo tukomyewo mu kkooti era kkooti etambudde bulungi kyekakasa ffenna tutegedde ebibadde bitambula mu kkooti sobola binyonyolako nnyo naye ekisingira ddala obukulu nfe nga nze Muwonge bwe bukulembeze obulungi eri bannakayunga okubeera nga tetusojjagana nga bwe tubadde leero mu kkooti kuba olabye buli omu abadde asobola okubuuza ku munne kitegeeza n'ebinaava mu nsala y'omulamuzi nga leero ebigenze tusigale nga tutambula bwe tuti proceedings za kkooti tetutera zoogera nnyo mu mawulire era saagala tubigendedde naye nze njagala kulembeza ekintu kimu nti zino kkooti era zisobola okusalawo ebyazo naye ffe bannakayunga ffe twetaaga services ennungi so okujja okubeera wano mu kkooti bingi nnyo benina okukolera bannakayunga tulina kati leero nina projects nina amasomero mangi nnyo gembadde nina okugabira desks naye kyayimiriziddwa olwokuba nina okubeera mu kkooti kitegeeza ki tinze saagala nnyo okubeera mu kkooti era nkolinga muganda sister wange Onego Nakwedde nti ebintu tubijje mu kkooti ebintu tusobole okukolera bannakayunga so nze gwe mutima gwange gwenjagala okirabiramu nze newe naawangula oba newaanaawangula tuleete omutima gw'obunnakayunga kozi zino kkooti zo zisobola okusalawo ebyazo naye mu mitima gyaffe nga bannakayunga tulina okwagalana era kinsanyusiza nnyo okulaba nga tubadde nga twogera bulungi era nsuubira ebintu bijja kutambula bulungi Muwonge nnyumira eno ensonga kati ali talina nagireducinga kugizza ku level yakyalo eno ensonga eri national eno ensonga eri constitutional kati bw'otunuulira omuntu eyeeyita omukulembeze ng'akwata ensonga eri constitutional ng'agizza ku level y'ekyalo kati awo nze embeera simutegeera bino si byakyalo ensonga zitalo tujja zoogerako nga tuli ku kyalo kati ensonga etuleeta wano mu kkooti olwaleero ejja etuleeta buli kaseera si nsonga ya byakyalo mbu twakulira wamu twalyanga ffenna amapeera eno ensonga ya bannayuganda n'abantu ab'ensi yonna abaagala dimokirasiya okubeera ng'agenda mu maaso ku lw'obulungi bw'abantu
kati ebyalirajjo byogera mu budde bwabyo obutuufu naye katugamba akalulu kajja ne kabeerawo ne bakola emivuyo gyonna egyakolebwa gye mwalaba obulungi n'oluvannyuma ng'era tumaze okukawangula ne bakakwata ne bakawa omuntu omulala yali talina wadde obuwanguzi kati ensonga gye tuliko wano naye byonna byanyumya kati tebitukwatako mu nsonga eno yena bw'atabeera mu mativu oddukira mu kkooti twajja mu kkooti olw'okubanga tetwali bamativu ku kalulu akaddibwamu mu kifo kya LC5 nga tulowooza nti nno Harriet Nakwedde yawangula akalulu kano era tulina essuubi mu kkooti ensonga lwaki twayita mu mitendera egikkirizibwa mu mateeka singa kkooti enaaba tekoze kyeteekeddwa kukola bannayuganda bajja kumenyeka emitima era bajja gijjamu obwesige naye tulowooza nti omulamuzi ono ensonga zino ajja zikwata kisajja kikulu tusaba kkooti etunuulire ensonga zino mu bwerufu mu bwesimbu mu mateeka bannayuganda basobole okubeera abasanyufu era nga tulina essuubi batugambye ennaku z'omwezi nga 14 tukomewo wano tufune ensala oba ddala kituufu omusango guno guwulirizibwa gwonna nga bwe twaguwaaba oba basinziira ku kasonga akatono bagusale tuze netukola arguments zaffe service bagikola ng'obudde buyise kubanga amateeka gagamba nti filing a petition olina okusavinga petition ngaku 7 so twalaze kkooti obukakafu babadde buva saidi yabwaba nti petition bagifuna ku lunaku 10 lwa January nebasavinga 13 ne 14 kati kale service ekyo petition erina okugenda lwekyo amateeka era twataddemu ne cases endala kkooti enkulu nga Court of Appeal ne Supreme Court zagamba ku kintu ekyo twakoze olwaleero